Akatambi kano kanyuma okewuliriddeko ojja kategeera ng'omaze kalabako. Masalavu ya recordinze akatambi n'asindika obubaka bwe eri Abannayuganda mwenna abali mu kukaaba ebizibu mu nsi z'Abawarabu era n'agamba abadde tasuubirayo Munnayuganda yenna ali ku kyeyo ng'oli mu nsi zino ez'Obuwarabu ng'oli housemaid okuvaayo n'okubira gavumenti omulanga nti nno oyagala kukuyamba kubanga ye yalowooza nti ebizibu tebiriiyo era nga mmwe bulijjo mugamba nti ebizibu tebiriiyo n'ababuuza kati mukaaba ki. Akatambi kano gwe kennyini ngenda kakuteerawo obeere nga okeewulirirako oleme kulowooza nti nno eno mpalana tumuyinako bujja tetumwagaliza. Yenze Sheila Adita woba subscribinze ku YouTube channel yange kijja kuba nga kinkolera ate nawe kijja kuba nga kikukolera. Kwata ku notification bell eri awo waggulu egenda kuyamba ku buli video gye tuteekayo egenda kuba nga ekutuukako bulungi nnyo nga bw'omanyi nti nebeera nkola yaffe ey'obbabuuza ko yonna gye muwangaalira gye musinzira okubanga mulaba videos zange zino mbagala nnyo mwebale kwerekeza kadde. Katusooke tugendeko mu katambi ako nga sinnayogera wonna wali saagala njogere nnyo nga katambi ako sinnabaka batuusako we tunaba tumaze okateekawo then tufune engeri gye tukwogereko tumanye biki ebiri mu katambi birina okwogerebwa oba nedda kituufu atublaming oba nedda oyina kubeera ku saidi yani byonna tugenda kubanga tubimanya mu katambi kano gwe kekumireko. Banange bakaddama b'e Saudi ne basekaddama wakyaliyo bakaddama ababonaabona. Kubanze bwe nafuna obuzibu mwaŋŋamba ng'Omuwarabu mulungi masalimba. Kakati ate mpulira ku social media mugamba gavumenti mbi manye bakwate embassy bajjoje simanyi bagirumbe. Nze mwali mulinda ki? Kitegeeza Abannayuganda muri bazibu. Mwagala emirambo ate mwagala abantu abafudde abalamu temubaagala. Mwatugamba Omuwarabu mulungi era ne munkomerera. Kakati ate kiki ekibasumbuwa muri ku social media manya kweiti Philippine nungi yarwaniridde omuntu mwenga temwasobola kuvaayo kundwanirira. Kitegeeza Saudi nungi era nze ngamba Saudi nungi tetulugunya baana kusinzira nange enjeri gye yampisaamu tetulugunya baana mwangamba masalimba ne munkomerera baanange bakaddama naye bana ate kisooka ndi na mu Uganda njirane nenywerako ku kasonde bitankwata bakaddama wonna womuli mutambuza video eno etuuka ku mukulembeze w'eggwanga wamu n'abekikwatako. Bakaddama mulekeraawo okuvuma ate mukakanye obusungu omuliro teguzikiza muliro. Togenda keera ku makyo duumire mu president w'eggwanga omuvume osuubire nti agenda kukuyamba. Togenda kukeera ku makya ovume Minister Amonge olowooze nti agenda kukuyamba. Omuliro teguzikiza muliro. Wabula ffe tulina okubeera ng'abasiru tufuuke basiru tusobole okufuna ekyo kye twagala. Owekitiibwa Minister Amonge tusaba mukwano mu buwembeefu obungi maama banange mutufeeko tufa. Owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni president waffe tukusaba taata wekuba okuyimiriza eggwanga lya Saudi Arabia nga temukyaliwo abakozi kikolebwe mu bunambiro. Tusaba busabi nga tetuduumira mutuyambe mututaase tufa tugwawo. Keeko nno akatambi ka Masalavu yabadde aweereza obubaka eri mwenna bankuba kyeyo ababadde mugambanga nti ye ebigambo bye yayogeranga byali bya bulimba era n'abasekerera nnyo n'abagamba temunnaba mujja kukitegeera mujja kukizuula nti nno naye ge yali ayogera gaali mazima. So eno yegenda okuba ennambulula yange ng'era bulijjo bwe tubadde tukikola nti ffe we do analysis to some videos ne tujjamu ebyo bye tulina okwogera. Sometimes yes tugamba nti nno mu nsi z'Abawarabu ebizibu gyebiri era nga gyebiri era mubaamu n'ebyo ebizibu ebitasoboka. Nga bwe nsiba mbagamba nti nno tudiringa n'abantu abalina kkala ez'enjawulo bye bakkiririzaamu byanjawulo ebikolwa byabwe byanjawulo ku ggwe abiraba kuba wali tulabangako muntu yenna akikola. Ffe tetwagerako kugamba ku makya nti nno Masalavu tasobola kubanga mukama we alina omulambo si kye twagamba kizibu nnyo ogulabako. Mu nnyumba y'Omuwarabu nze kye nneekakasa bw'aba alina ekintu ekyekusifu omukozi n'okeera ku makya n'okiraba tosobola kusomoka. Omukozi n'okeera ku makya n'ozuula ekyama kya mukama wo tosobola kusomokako awo tosobola kukkirizibwa yadde okutambula ekigenda ekimu kubanga aba agenda kukutta. Sinakingi ayinza okusibako omusango ne gukubeeza mu kkomera ebbanga lyonna. Ekintu ekyo njagala mubeere nga mukitegeera. Yes ebizibu gyebiri naye
bizibu ki ye abyogeredde mu mbeera ki ffenna tumanyi omwana omuwala Love Mercy ebintu bye yalinga akola abeera mu comedy kuseekinga attention bakola video ez'obulimba ne bakola staged videos ekyatuleetera okulowooza mbunaffe kino ekintu kyakola yali akiteeseteese ne banne nga baagala kufunira ka attention baagala kufuna kisa ky'abantu baagala abantu babawaane baagala following baagala viewers na likes era buli muntu yenna kyali amanyi ate era abantu bakukakasa ne bakugamba kizibu nnyo omuwala bw'okeera ku makya n'akugamba yoza omulambo kuba abamanyi of all means ojja kugenda okola otya oloope naye nze kye nnabamu ekyo era kye ngenda okulemerako kyenjagala era Love Mercy omanyi nti no for us tuli basanyufu olw'ensonga wakomawo ng'oli mulamu kyekyoka kyokka kye twetaaga ebisigadde tolina ku blaminga muntu n'omu kino ekintu kye tukola ky'Abannayuganda bonna omwana agenda okujja n'okukola nga talinamu mutima gutya nga talinamu omutima gwekengera nti oba sigenda kudda waka bagenda kunzitira eyo oba bino bye twagala ebintu ebyo biveewo abaganda baffe basobole okujja nga bakimanyi they are coming in safe hands oli azza atambula addeyo ng'atambula nga tafunye buzibu kyekyo ne kyali kitukubisa omulanga amanyi nze Sheila Adita vidiyo eno kansuubire nti ekutuuseko bweba ekutuuseko giwe like commentinga wansi teweerabira linnya lyo n'ekifo mw'owangaalira tujja kuba tukutumirako embaagala nnyo